abaami we are never present in our children's lives. Tulowooza nti okusasula obusasuzi fees oba okujjanjaba abaana oba okubaweerera, that's all we have. Yet it totally goes beyond that. Ezo emboozi tuzze tuzoogerako nnyo. Actually emboozi ezisinga ze tubadde nazo ku NTV tuzze twongera ogamba abasajja mubeewo, we must be present in the lives of our children and our wives. Kubanga buli bw'omala ebbanga nga tobeera mu bulamu bw'abaana, abaana batandika okubeera manipulated, nabangu bakumanipulating. So emboozi zino zibadde nga ku NTV, we have amplified the conversation of men to be inclusive, to be present, to be active mu bulamu bw'abaana. Omwana okutandika okukola ebyo byonna kiva gwe taata okutandika okulowoozesa omwana wo nti badeewo. Butaba na boundaries. Omwana asobola okuba badde wange, Mandela badde wange, si yakwata amasimu wange. But alina ekkomo, alina waakoma, amanyi waakoma nti nze taata wange nyumya naye naye bwe ntuuka wano sisala wanandya bwe nnumba mu kyalo bw'olumba linda mba nkutta kubanga oli mwe wava. Now ebyo byonna there were quite a lot of issues ezajjamu n'okubeera liberal. Ogenze ne mutandika okuteeka oluzungu ennyo mu kukuza abaana, mbu abaana balina rights na biki byonna. Abaana twagadde nnyo okubayigiriza their rights before we teach them what is right. Kaddemu abaana twagadde nnyo basomesa their rights nga tetunnabasomesa what is right, ebituufu bye biriwa. Muzadde obwo bw'odiringa nayo okomawa. Mwana n'ayogera ku kamera n'agamba mbu daddy nayo nasoyalinga ebigambo bya F ne S. You messed up, bro. Oh no. What sort of shit is this? Oh no. Bino byonna bikulaga ekintu kimu nti there is something that is erupting. Abaana okutandika okuventinga bwe batyo nga n'ennyaabwe tasobola kubagambako nti kikome, kitegeeza nti fe abasajja tetuliiwo. We are not present, we are not active, and Mandela, kindly receive that parcel for me. Thank you. Nti tetulina presence maka g'abantu baffe. Abaana baffe tetuliiwo, n'embakyala baffe tetuliiwo. Kyekiraga ekyo kyonna kyonna. Naye ate omusajja oyo njagala omwebaza Mwami Ssempeebwa yalaga obugumiikiriza, yabalamu. Bangi ku basajja abali we bagamba omusajja munafu ne bakola ekyo n'otabaako kyokola. Ensi gy'alimu gy'awangaaliramu amateeka gajjako dda abasajja eddembe lyabwe. Y'ensonga lwaki baali bamulikodinga nti bw'anaagezaako tukuba tulina evidence ejjo musibya. Kati ye n'abirowoozaamu n'akibala n'agamba omanyi lwaki sigenda kukiyingiramu. Kyakubiri, omusajja ono yali anyumya bunyumya na mukyalo oli omulala. It was just starting to be, mu luzungu tukiyita fling, nti ntandise okunyumya n'omukazi omulala. Mu mboozi yali mu vidiyo eyo teraga nti beegatta n'omukyala eyali mu kiri. But there was a conversation that was a little bit more of a fling. So abaana okunyiiga gaana kkiriza kasuka olunaku lw'olikeera n'oyenda ku mukyala oba n'omuzzaako omukyala omulala, abaana be ne bakitegeera, abaana bagenda kunyiiga. They will find it betrayal. Exactly. Bakitegeera. So kino kyonna ekyaliwo ze signs ezongera okulaga nti ng'abasajja twetaaga ozzuukuka. Twetaaga okutandika okwebeereramu. Abakyala babayempawalinze nnyo, omwana omuwala bamutaddeko nnyo amaanyi, fe abalenzi tulowooza bagenda kukula bukuzi. Kati akula talina models, tamanyi na boundaries zikomawa. Bwe mba musomesa nti ogenda kubeera mulenzi, amaanyi go gakomawa, owuliriza kwenkana ki, lwaki oteeka okuwuliriza, lwaki oteeka okwebuulirira gwe ng'omusajja every day. Ekyo kye twetaaga okutandika okutegeera. So conversation y'abasajja nzize njizimba I think okuva mu mwezi gwa February and omuntu awansi organization in the Mankev, and mu myezi egyo between then and now twakataasa abasajja 27 okujja mu budde badde nga balina suicidal thoughts. Tukolagana n'ekitongole ekya Uganda Councillors Association nti basigala babudaabudibwa n'ekirala creating a space abasajja basobola okwogera nga tebajjajingibwa. Bwe twagambye mbu tulina man camp ey'abasajja, buli omu abuuza abasajja mugenda ku mitinga kwogera ku ki, bantu mwe mugenda kukola ki. Society bwetyo bweri wired nti abasajja bwe tugamba nti tugenda ku mitinga tutandika okwekolamu omulimu, abantu bakiraba ng'ekivve. So nga abakyala eba mitinga nti abakyala tugenda ku discussing ebizibu byaffe kya bulijjo, naye ku basajja kiri weird. Okimanyi kasuku nti abasajja bamu tebamanyi kubeera na bataata. They became fathers by accident.
omukazi yakera ku makya namugamba ndi lubuto kye bayita baby trap oba nazadde baby trap eyo baby trap nti nkwagadde n'ogamba ogenda kundekawo nekugamba nkubaamu akasembayo akasembayo nze nekugamba ndi ku kituufu but Chamagero I don't know isn't it weird that people have to sit down and say now get pregnant? No, it is not weird. We must not have children by chance but by choice. Gokufunisa omwana abandi olubuto olw'okubanga oyagala musala muliro tekiwala kirungi nnyo ekinasigala nga kinjagala kansoke nkijjemu akawanga waliwo n'abakikola ekyo n'abasajja omwana olubuto kumusala muliro omwana mulungi nnyo netagamu olubuto asooka akendeeza omuliro kati abanga bambi akomawo bwati n'amwongera olulala abanga jana amusala muliro ye musajja wange wamma oli kyeyali atunnyonnyola kubanga alina kye bayita insecurity yenga y'omusajja takikkiriza nti omuntu asobola okubeera nga mulungi nnyo ng'ono n'asigala nga amwagala nga bw'ali ezo insecurities abasajja bazirina omukamwala gwe nina mulungi nnyo ate gyakulira ku mirimu akola n'abasajja b'amaanyi basajja ba bbeeyi basajja ba ssente bamuntwalako kamuwa olubuto abanga amala bw'ati akoma okukola n'amwongera olulala tamuwummuza buli kiseera abeera lubuto because ali insecure omusajja oyo abeera insecure ku mukazi we mukyala we ate n'abakyala olumu babeera insecure nagawa ekamuzaalira ogwo omulembe gwavaawo ogw'okuzaala ennyo omukazi ne bw'anaakuzaalira abaana 9 olunaku lw'onookeera ng'oyagala okuzaala mu perusi era ojja kgenda ozaale mu perusi it's a no brainer. So endowooza yange mu kumiitinga abasajja bano njagala tumiitinge ng'abasajja twogere tukaabe tulina ebituluma ng'abaami omusajja okaabe effuga bbiri y'abakazi tulekeraawo okaabira mu bisenge tubeere mu bisenge n'okaaba nokaabira mu bathroom nedda ku luno njagala tubeerewo ng'omusajja osheyalinge n'abalala abakuwulira nabo basheyalinge tukuleetinga community ey'abasajja abasobola okuba nti tusobola okweyamba ku bizibu ebyenjawulo tutandike okuventinga bye tuyitamu basajja bangi balina kuno ku gundi bamaze emyezi n'emyezi tebabakwasa kya julayina naye awuza kimunvaayo nkyo kyogera okigamba mukyala wange nvaayo nkyo kigamba kasuku nti maze emyezi ena nga tebantukomankombyako tebanzijamu naye ng'ate omukyala agamba nti ŋŋenda kukikola paka ajja kutegeera nti nze nfugana kubanga ye akalaba nti kakodyo kali emotionally enslaving yokakunywerezaawo nti ne bw'onoofuluma ogenda okyogera gojja oswala ti mukyala we nagishiya bagenda tandika okugamba beera ng'omusajja be a man beera omusajja bw'abakola kino va ogenda okola kino ebyo tubyanguwa bigamba abalala babikole naye ng'ate ffe tetusobola kubikola ffe abagamba bannaffe nti be a man. Kati until when we disrupt models ezo nti omusajja muntu ng'ekitonde ekikyala omusajja alumwa omusajja piki weemukoona akuba enduulu ng'omuntu omulala alina omubiri alina feeling ng'abantu abalala that is the agenda. So we have Man Cave Camp. It's going to be happening in egenda kubeera mu mwezi guno gwennyini nga nnaku z'omwezi 25 paka nga 27 November 25 ejja kubeera Friday. Yes. So tugenda kubeerayo Saturday ne Sunday, Friday, Saturday, Sunday tukomewo. Wa tugenda beera garuga eri ku resort tugenda okubeeraawo kumazzi kwennyini bafacilitator be tulina bonna basajja abayise mu mbeera ez'enjawulo tulina ekintu ennaku zino ekituli ekiri omulembe gwaffe abasajja tugoba nnyo ssente n'obugagga netwerabira abaana n'abakyala kati otuuka n'okuba akajji n'oyitamu mu bulamu and you have everything figured out naye nga mukyala wo n'abaana balayi tokyabalira nga bakuvaako dda naye nga wakolereranga bo webale nnyo kati abasajja ffenna ekintu kyetusinga okwerabira nti abasajja bwe tukaddiwa batuleetera robert ogimanyi olaba emotoka bwe bayafe bw'oba oleeta tractor ng'egenda kukola awantu balina kwetuula bagiyita robert naye tractor eno abasajja tulinga tractor nti ng'oli mulungi siri bulungi naye ngenda mpona abasajja tulinga tractor nti ogenda ku makya essaawa zino n'ogenda n'ogola ettaka ku kasuku ekkungu eyo munda terina kkubo tractor nejja nebagambe kuba omuliyise wano bwe muti n'erima nejjamu enkonge neekola byonna
bwe bamala okukola oluguudo olwo ne lutereera bulungi nga bayiseewo emyaka oba emyezi boddamu n'oleeta majegere eyite kukubulwa inginiya bagamba ki nti nedda ssebo kulwaki twamala dda ejja kwonoona ekkubo kati abasajja we wali akazito nti tukola nnyo obulamu bwaffe bwonna sente zonna ze tukolera baana baffe nabakyala ne tuzimba amaka ge tuzimbye naye we tukaddiwa amaka tegaba gaffe gaba ga mukyala nabaana era omukyala kitamwe temukkiriza kubeera wantu awe otuuka n'okaddiwa ng'okaddiwidde ebintu ebyo kyayi namawulire ate abakyala baffe bakaddiwa babeera bize nnyo okusinga ffe batulekawo nnyo awaka kaseera ali mu kyaki service balina meeting ku Bomolola balina meeting y'abakyala ku kyalo abeera bize abataliiwo you end up lonely now when you're in that kind of state ani gwonyumya naye weka okitegedde obeera onywa akakyayiko bolaba nti n'obeera waawo era omuntu abasajja bwe tukaddwa bweweza emyaka 55 obeera susceptible to lies fe abakitegeera nti omusajja yenna bw'aweza emyaka 60 mukyala we kyasinga okukola ekyamangu afuna omu ku bazzukulu be n'amukuwagikako nti bw'oba ogaba ebintu togaba far away from the home omusajja ow'emyaka 60 abira nagamba nkasuku yatanenyenyala ajje tunyumye because at that age oyagala ku downloading knowledge and information into another being but no one is there abanawo bakula dda bagenda abazzukulu batono abagenda okujja kati oyo abeerawo ennyo ng'ogenda okutandika okudownloadinga information muge kino kibeera bwe kiti mperekeraako wano kasuku tugende eno kasuku tukole kiri akwanjula mu fiber ye gy'alina kasuku kajja akimaliriza ekyo kakamuweereze that means otuuka n'ova kubeera nti just oli muzzukulu we n'ofuuka partner we kati n'atuuka n'ogamba muzeeyi badde nafunye omwali bwafunye omwajja tumulabire naye kasuku nge gyagenda okuwasa katumuwa ennyumba eyo ebintu ebirala abikuwa mangu because to him you're the best support structure gy'alina at the time.